ever preached, buli kusomesa kwonna that every teaching kwe nali nsomesezza which I've ever taught, na buli njiri every gospel wali owulidde mu musajja wa Katonda of which yenna you've ever heard into the man of God, ng'egamba saying akaseera kajja that the time is coming, togenda kuba na balabe. you will not have enemies. Ekyo tekiriyo. That is not there. Oba toyagala kuba na balabe, If you don't have to be with the enemies, genda kasasiro. go onto the pit. Ate ne kasasiro And even on the rubbish bin, mugenda kubisanya n'enswera, you will compete with the flies. nabo bagafuuka balabe bo, They will become your enemies kubanga ogenda ziyingirira, because you're going to become an intruder zo zirya kasasiro. or being eaten to the Ate dust. naawe ozze mu mugabano gwazo, And you've come to share with it. ate gwe tolyanga zo gulya kinene. You don't eat like Kakati nazo them. zigenda kutunula zigamba owaazo, So they look at you tulya katini gulya kinene. and say, for us we eat little and you eat much. Zitandika okwewulako, And they will start, surrounding on you. zitandika ovaamu ekifo ekimunya They obubi, will start getting out of nga zigezaako that, okugamba trying to communicate to you that move away. Mukama mulungi. God is good. Buli waliwo ekigendererwa, Whenever you have a purpose, buli waba ng'olina ky'oyagala okukola, whenever there's something you want to do, waba ng'olina levo gy'oyagala okgendako, whenever there is a level you want to go on, abalabe balina kubaawo. enemies have to be there. Tuli ffenna, Are we together? abalabe balina okubaawo. You have to be with enemies. Nabagamba I told you tuddawo neweebuuza, tuddangawo n'ogamba bino abantu bye mwekwasa ennaku that never go on people who say, oh, sympathize with themselves. bampala na siina You musango. know that they hate me without doing anything. Omusango oguyina You have the offense of something. bw'oba toyagala bakuwalana, If you don't want to be hated, fa die. naye ng'okyali mulamu, But if you're still alive, ng'obwongo bwe bukyagamba, if your mind still tells buli you, mwaka Mukama yanekyusa embeera ye, this year God has to change my situation, olina omusango. you have a Lwaki oyagala kuba bulungi? Why do you want to be well off? Lwaki gwayagala otuyimusa mu famire? Why is it that you want to lift us in a family? Lwaki gwayina essaala Why is it that it's you have the nti prayer Mukama guno omwaka nyimusa? that God lift me this Si year? lwaki ojja okusaba? Or why do you come to pray? Egyo gyonna misango. All those are offenses. Lwaki wakkiriza Yesu? Why did you believe in Egyo Jesus? gyonna misango. All those are offenses. Mukama mulungi. God is good. Lwaki wagenda mu babizaayo? Why did you go into the abyss? Egyo gyonna misango. All those are offenses you committed. Kuddamu kwekwasa kyekyo. So never blame to blame anyone. Musumba bampala na siina You know, musango. Pastor, they hate me. Kyokera muve muŋŋambire omusango oguyina. Tell your neighbor you have something you committed. Sibawulira. I'm not hearing you. Ŋŋambire mulirwanaawo Tell your neighbor omusango oguyina. you committed an offense. Abakuwalana People who hate you, balina ensonga lwaki bakuwalana. they have a reason to why they hate you. Kati omala bafuna lwaki bakuwalana, So after you getting why they hate olina you, okuyimirira n'ogamba Mukama you have to stand and say, God, swaza balabe bange. I shame my enemies. Mukama mulungi. God is good. Kakati oba toyagala kuba na balabe ffa, If you don't have to be with the enemies, you rather ate die. nga tulabye abantu bangi nga badde n'amafuta And we had many people have got the anointing. ne mu kufa kwe Even on their death, ne basigala nga bamuyigganya. they will start all getting against him. Wano kitaffe yafa n'ava mu bulamu bw'ensi. When our father died, Naye era abamu ku bo bagamba nedda, and some people say, no, yadde ofudde, though you die, at least omulambo gwe ke tugwogerere. let's talk ill against your body. E Nigeria waliwo omusajja w'amaanyi bamuyita TB Joshua. There is this great man called TB Joshua Yafa mu mwaka 2020 bakuba eyafa. that hitting the person who died. Kakati gw'ogamba tolina musango. Now for you say you have no offense. Kakati gwe ababuulizi b'enjiri bagamba Mukama agenda kuggyako Now abalamu. the preacher said that God is going to take all your enemies. Engeri yokka gy'osobola okuvaako abalamu, The only way you can move out of enemies, weeyambula amafuta n'ekisa. just remove that grace and anointing from you. Then you shall have. Not Naye sitaani agamba olimba but the devil say you lie. n'ova mu kkanisa When if you move out of church, akulumbayo, he will attack you. akwagala nnyo nga toli mu kkanisa. And he will want you most when you are not in church. Akimanyi buli wojja mu kkanisa He knows whenever you come to church, obeera w'amaanyi. you become so powerful. Bwe nasinzirya ne ŋŋamba That is when I say, enjiri yonna egamba Mukama agenda kuggyako abalabe, any gospel will say that God is going to take your enemies. teriyo.
it is not there. wabula kiri kimu But kyokka, it's only one thing. olina okuba n'abalabe, You must have naye enemies. mukama alina okuwa ekisa But God has to give you the grace ekibawangulanga buli lukya. that makes you overcome them every day. We tubanga naffe If at all, even us, bwe mutunuulira n'ogamba omusajja alina amafuta, people you look at and say the man has the anointing, tusaba ne twegayirira mukama, we pray and intercede. omulabe tavangawo, The enemy has never moved wabula away, mukama atuyamba buyambi but the Lord helps us n'aswala, and he is ashamed. ninje nga tavaawo. But he is still there. Leero n'avaawo, Today this one moves away. buli levo gy'otuukako Every level you reach on, wabawo omulaba ayimuka. there is an enemy who raises up. Buli levo gy'otuukako Every level you reach on, nga wabawo omulaba ayimuka. there will be an enemy who raises up. Tuli ffenna. Are we together? Kaakati ono So now, akomereddwa, he's being crucified, ne bamulanga ekintu ekyo, but they are saying one thing: gwe kabaka w'Abayudaaya. you are the king of the Jews. Mukama mulungi. God is good. Obwakabaka buno This kingdom oba namulondo ye or his throne eyawukana ku namulondo ze tumanyi. is different from the thrones we know. Mukama mulungi. God is good. We twogera ku bwakabaka bwa Yesu oba When we talk obwakabaka bwa about the Katonda, kingdom of God, tetwogera we don't talk ku byambalo bitemagana, about the glittering and looking good garments or clothes. tetwogera ku bakabaka. We don't talk about the kings, Actually betuvunnamira the people we bow for. naye ng'enjala ekulumira ewuwo, But when you're hungry in your room, kabaka nga tasobola kuwa kyakulya. that he cannot give you food. Tetwogera ku namulondo We don't talk about the throne, eriko just ngero. which has stories. Mukama mulungi. God is good. Tetwogera ku bwakabaka We don't talk about the kingdom, obusosola nti busembeza ono, which segregates onto the people they bring omulala in, n'alekebwa. and the other is left out. Twogera ku bwakabaka We talk about the kingdom. omulwadde nga waabuyingira When a sick person enters, asumululwa. he is set free. Twogera ku bwakabaka We're talking about the kingdom amabanja mwe gasasulirwa. where the debts are paid from. Twogera ku kabaka We are talking about the king akubuuza ki who ky'oyagala asks you of what you need n'akikuwa. and he gives it to you. Kakati kye kimuyisa kabaka, Now, that's why he's called a king. kubanga Babatimaayo Because the bwe Bartimaeus, bajja gy'ali when they came to ne him, bamugamba mukama they waffe told him, Master, twagala kulaba, we want to see. n'abawa ekisa ne And balaba, he gave them the grace and they started abafu ne seeing. bazuukira. The dead Kakati resurrected. we twogera ku bwakabaka obwali bumuvunaanyizibwa, So when we talk obwali about bumuvunaanya, the kingdom to why he was accused, twogera ku bulamu mu bujjuvu bwabwo. we are talking onto life in abundance. Ekyali The kimuvunaanya reason why he was accused, bulamu mu bujjuvu bwabwo. life in abundance. Mwana wa Katonda, abantu balina obulamu naye tebujjudde. People have got life but not in Kakati abundance. kabaka oyo Now this king, Yesu Jesus, ye ekimuvunaanya, the reason he's accused, lwaki ensi emukyawa? why he stepped, Kubanga ajja n'agaba obulamu obujjudde. because he comes and gives life in abundance. Ye kabaka atajjaako bantu be misolo, He's a king who does not collect taxes. aliwo okujjusa bulamu bw'abantu. He's there to fill his people's life. Kye kimuvunaanya. It's the reason why he's being accused. Mukama mulungi. God is good. Kye kimuteereza ku musaalaba. That is why he's on the cross. Akomereddwa He's being crucified lwa kugaba bulamu mu bujjuvu bwo. because of giving life in abundance. Kakati njagala obbagamba abooluganda, Now, brethren, I want to tell you, Yesu oyo tiwali mulamu. Jesus is still living. Yesu oyo wali mulamu. That Jesus is alive. Era olunaku olwaleero And today, agenda kuwa obulamu he's going to give you life mu bujjuvu bwabwo. in abundance. To do your business, tell them I receive it. Kakati abooluganda, Brethren, bwe kwolaba ng'okukudaalira, what you see as mocking at you, kitwale butwazi. just receive. Nsaba kumpa sente, That I ask you to give me nsaba money. onyambiseyo sente weeziti. That I ask you to help me with such amount. Olina kudaalira n'agamba genda ofune ezo. And someone mocks and you say, go and get your money. Mukwate mu ngalo omugambe nkitwala mu linnya erya Yesu. Just get his hand and say, I receive that. Tomukolimya toddamu namusabira I bubi. never even pray any go prayer. Yimirya kati kankubuulire, Now let me tell you, teri mafuta there is no an anointing gali mu lulimi ng'olw'omulabe wo. which is in the tongue
like as of your enemy. Singa mulabe wakudaalira ekintu If at all your enemy mocks at you, ekitwale butwazi just have the heart of receiving it. genda naawe okole ezizo Go and work on genda olabe money. sente bwe bazikola Go and see how they work. the olowooza money. byangu genda osikole You think it's easy? Go and do it. mugambe nkitwala Just say, I receive that. olowooza embaga nyangu nawe kola ku yiyo You tulabe think the wedding is easy to do? mugambe nkitwala Hey, tell that person I receive it. oyogerako kati ni ku motoka y'omuntu You talk about someone's car, nagamba genda ogule eyiyo and someone say, you can mugambe buy. nkitwala You tell them I receive that. mukama mulungi God is good. gye bakoma ogoba peetero Whenever they could chase Peter, tuveemu leave us alone. naye n'atuuka n'agamba kiki kyo ye He reached the time and said, now for what? kambave musirirevo zammwe Let me leave you. I'm not your levels. gye bakoma omugoba ku nnyanja n'agamba kiki kyo ye Whenever they pushed him from the sea, kanve mu byennyanja he said, let me leave alone fishing nzire mukama we yantuma and go back to where God sent we me. yaddayo When he went back, mukama n'amukozesa binene mu the linnya Lord lya Yesu. used him.